Yes, for additive ujimbaniriza akadeka mwasibye mutya muli mutya ngena kubasaba mu subscribing ate munyigene kade batumire abali Canada ne Saudi Arabia abasinza mu gwanga erya Germany kibuga bakita Berlin mukwaya John Bosco ali mu gwanga lya Germany kutumide ko kubanga following for additive ujibani updates ezina volume bana mawuli agabagatambula okwetola egwanga Uganda mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugi following ensonga eziwonsonga za CCTV cameras okuba nti no motoka pastor Bugingo mulimu nti mulimu kamera ngenda kombe kutusako byonna kubanga kiraga nti kukubo bwe bamukubira amakatundu ka bawala katate waliwo CCTV cameras zino zibateeka ku nguudo nti bitundu byawo tizaaliwo ate tewaliwo muntu yena ayina CCTV cameras bwetegeeze motoka pastor Bugingo gyavuga motoka kika kya Lexus 507 V8 nkola ya mu Japan Toyota company ya Toyota efulumye motoka zino pastor Bugingo gyavuga motoka ekika kya Lexus 507 V8 zimu ku motoka ensajja jukira motoka eno batandika kubanga bagifulumya kuva mwaka gwa 2008 mpaka mwaka gwa 2021 bawumuzamu kati zikyafuluma. Yes, bakoma 2021 kolaki okubanga bazifulumya naye nga motoka nsajja ate zino ate esembyeyo mwaka gwa 2021 ate zo manyiko ezisembeyo era nga kiraga nti motoka zino zibamu CCTV cameras mubambu kamera obutonotono obukolaki obusobola kubanga bukoma bubaako ebintu bye bulikodinga ate kyewuunyisa bukwata ne mu kiro munnange jjukira ennaku zino emmotoka ezifuluma zonna kampuni zino ezifulumya emmotoka zibaako bukamera kyofuna ebisa ebisinga emmotoka ebeesooka katukaziba n'abasajja bano abeeralikira abakyala baabwe oluusi katugeze omukyala mu mmotoka ye aba asooka n'akola kinaakebera mu footage n'amulaga wa omukyala gye yagenze oba okumanya omuntu wakali gy'atambula sijja kugamba ku bakazi bokka nti byakubega abasajja mu maka nedda kansire ku bintu byonna katugeze omuntu ng'ayagala okumanya emmotoka ye eyagivuze yagitutte luddawa kuba yasooka okuvuga emmotoka n'agamba saasobodde nabadde ku bitundu by'e Masaka kumbe teyabadde Masaka yabadde Mbale kati watasimudde mu footage oyo obooza okulaba emmotoka n'ekulaga wa gye yazungidde bw'aba yagambye nti yabadde Masaka ate nga yabadde Mbale sokulaga nti yabadde Mbale nti yayise mu mabira n'ayita mu jjinja wuyo Mbale ebeesa okulaga ebyerikodinga buli kimu. Yes, ennaku z'emmotoka bwe zikola lwakuba no mu Uganda batono nnyo abaziina ezirikodinga abasinga ze balina zisinga nnyo mawanga g'abazungu bategeeza nnyo mu ggwanga erya Japan ne mu ggwanga erya South Korea emmotoka zino ziri mawanga gaga South Korea, Japan, ggwanga lya China ne mawanga ga America mweziri naye ate zisinga nnyo mawanga ga South Korea ne Japan olw'ensonga nti abajapani be bamuzifulumya kati mba South Korea ate yo mpitirivu nnyo zikwata footage ndowooza olengera ebeesa okulaga ekiri mu maaso obogena goma ekuyambako n'okuzika ekintu distance eyawala ennyo esokubanga ekulaga ekiri emabega kubanga lwe zibeera emabega kamera zibeera emabega atugeze ebiseesinga lwe zibateeka mu mataala g'emmotoka mataala g'emabega nga ku buutu eri ezibeera wano nga ku side mirror ez'omu maaso kwegamba baziteeka mu buli ango ne ku nzigi zibaako ebeesa okulaga mu buli ango y'emmotoka ziyambako ate zino kamera mwana tu ziyambako ate n'okusinga ate ne side mirror ziyamba naye ate kamera ziyambako nno natazi ne zibeera mu side wano nga ku side mirror ate ziba zikulaga ekitu nga kivayo na bulungi nnyo osobola okumanya nti waliwo emmotoka ejja nekuyambako kola kyo obutayingira mangu kkubo zino engeri gye bazikolamu nga zisika mangu n'okusinga ate zino side mirror zikuyambako mu bintu bingi kati abasinga bagamba nti oba oliawo ne motoka ya pastor Bugingo nti CCTV camera weziba mweziri poliisi zebeekoze tomanya ziyinza okuba zakola ki zakwata footage kubanga poliisi yeetaaga footage amazima ddala okukakasa abantu bakyagala nnyo okubanga bakkiriza era poliisi mukama singa agiyamba bwenaaba esobodde ekwate footage kubanga tebagenda kukakkana abantu bola bakyabuusabuusa abantu babitaddemu comedy balabanga pastor Bugingo azannya katemba poliisi yeetaaga footage kubanga ali singa waliwo CCTV camera kyandibadde okke naye essaawa zo ne banaabamatiza batya ne banateekawo millions zenkana batya nti bakwate abatemu nedda abantu kye bitibagala okumanya bagala kulaba nti bamuluma ne bamukuba amasasi kimala ene motoka eba eri mu CCTV camera nti weebeesobola okubiraga
kubanga ebiruso okulaga nti waliwo omuntu yajja kuddiisa kubanga waliwo kamera eziri awo ezikola ki eziri ku side mirror lwakuba kyesimanyi kamera zino ziba zisobola okulaga ekyaliwo kyonna ziba zisobola okulaga lwakuba eziri ku side mirror zikwata kya maaso nera nti wandowooza balina engeri gye bayinza okukifunamu kubanga jjukira waliyo ne zibeera mu ki wano nga ku luggi ku side mirror ne ku luggi basobola wezibanga ku CCTV camera poliisi yandibadde ategeezako kubanga ezitaganjula esobola okufuna information eyinza okubayambako wezibanga ku luggi kweziri nga mweziri kamera mu motoka ya Pastor Rosias Bugingo poliisi kyerina okukola bwe bayagala okukola kyo bayagala okukkakkanya abantu kubanga ku social media abantu babifudde nga comedy kyobula babitaddemu katemba bamanyi nti Pastor Bugingo ali mu katemba nti waliwo amasasi ya mulumbye poliisi yeetaaga ebalage ekyo ekyaliwo akatambi kamala bo ne balaba nti muntu yali ku luggi ng'akuba amasasi n'amala n'adduka ngawe byali byonna kuba nti wa emmotoka babasobola okubiraga ebiseesinga zino kamera zibateeka mu kamera ebyao nezikwata munda ekibeera mu mmotoka munda kivula mbagambye nti ebizisobolaga omuntu wanna gy'aba alaze bana beyazika emmotoka z'abannaabwe n'agamba ngendagendako wa Kiso oba Nansana agamba ngendagendako Nansana kumba agenda Masaka kyotera oba osobola okumanya nti yakulimbye yagenze kyotera waba tasiimuddemu footage lwakuba ebiseesinga bamanyi okusiimulamu ate footage kati awo kisimanyi emmotoka ya Pastor Bugingo bwebanga erimu CCTV camera footage akyalimu bw'abanga akyalimu abajja kumuyamba oba osobola okumusiimulamu n'okumulekamu kubanga alina we yeetereka alina we osobola okumusiimuliramu n'okumulekamu n'abeeramu neyeekuŋŋaanyanga mpolampola babasobola okumuyitaayitamu mpolampola ne batuuka ku footage gwe baagala omutuufu oyo olunaku lwe bakola ki lwe balumbirako Pastor Rosias Bugingo mmotoka nkola ya mu Japan Lexus 570 V8 mbagambye ndowooza modo Pastor Bugingo gyavuga yinza okuba ya 2021 oba mwaka gwe basimbayo okuzifulumya zino kubanga batandika mu mwaka gwa 2008 mpaka mu mwaka gwa 2021 Lexus emu ku mmotoka ensajja mukadde nga 6 mukadde nga 6 zivugibwa banene motoka nsajja nnyo kyobala Pastor Bugingo alina ssente endiga nga zigamba yakwata ku ssente za Pentagon zagulamu V8 kale motoka bukadde 6 kudda waggulu abaana ku social media bwedda bagamba sewe yakwata ku ssente za Pentagon yagulamu motoka mbere bulungi subscribe mweraba